oli otya mukwana mpuliriza kansubire nti nno oli bulungi. Olunaku olwaleero njagala okwogerako n'abo abakyala abeera bagamba nze njagala omwami ng'alina ssente nga yakolamu ng'agenda kundabirira. Mukwano ekyo kiveeko. Ne bw'oba oli mulungi ekyenkanawa obulungi butuuka ne bufeedinga. But this is what it is. Weekolere ssente zo. Omuntu oyo singa Katonda abamukuwadde n'amukuleetera mu bulamu bwo abeere ng'alina ky'agenda okugattako. Okitegera ye muntu gw'onoonya agenda okugattako. So omuntu gw'ogenda okubeera ng'ofiidingako buli kaseera. Kankubuuze, omuntu oyo omu alina ssente. Olowooza abantu bameka abamwagala? Tuyinza okuba nga tulina omusajja omu alina ssente naye ne weesanga nga waliwo abakazi nga 10 n'abasajja abamwetaagako kopi. Okitegeera? So munnange obeera ogenda kubeera mu kuvuganya buli kaseera, obeera ku competition. Ate watya nga ddala omuntu ono yakulabirira mu buli kimu? Mbuulira, okunyoomwa kunagwa. Omuntu ono ajja kubanga bw'aba alina ky'ayogera gwe toyinaayo bwogerero wadde. Okitegeera? So munaye Mukama bw'aba akuwadde omukisa n'akusulako akasubi n'ofuna omuntu oyo, nkwegayiridde nnyo ng'asazeewo okugamba nti no yes ngenda kukulabirira. Tolekerawo okukola bw'oba obadde olina emirimu gyo gy'okola. Oba si ekyo mu encouraging akugulirewo ka bizinensi kwegamba beerako n'ekintu nga kiri mu linnya lyo. Kubanga essaawa yonna ebintu bikyuka. Baba asobola okufuna ng'alina ssente. That means asobola n'okufuna omuntu omulala. You know? Abantu bano ebintu bikyuka. N'olw'ensonga eyo mukwano abantu gye bali eyo batudde mu bufumbo naye tebanyweddeemu, tebubanyumirwa obufumbo. Lwaki? Lwakuba buli kimu kiri kwona omuntu agamba bw'eva wano nzirawa. Okitegeera? Ne balyoka bamucunya because akimanyi yakulabirira mu buli kimu. Naye bw'obeera ng'olina ssente yo waliwo ekitiibwa omusajja kyakuwa. Kino bakyala bannange mukijje ku nze. Waliwo ekitiibwa ky'ofuna ng'omusajja akimanyi weekolerera, ng'omusajja akimanyi nti essaawa yonna bw'asalawo ne yeekyanga, you can take care of yourself. So funa omuntu ng'agenda ku complimentinga. Funa omuntu ng'omanyi nti agenda kubeerako ne kyakwongerako. So si kufuna muntu nga gw'omanyi nti ogenda mu dependingako mu buli kimu. Nze ndannoonya musajja ng'alina ssente biki. It's like obeera ng'eyeetunda. Obeera ng'atunda omubiri gwo. So n'olw'ensonga eyo mwewe value kuba muli bakyala balungi. Si bwe guli? You can do this. I love you guys.